Ndi bulungi mpozi gwe. Nkopa gwe. Nkopa gwe. Well, I really feel good. Nze nkiwa ekyo abakyala abasinga obungi baali kyagadde sijja gamba bonna kuba si bonna nti bakyagala, but I feel good nti soononye nnyo budde kyekituufu soononye nnyo budde ate nze ntya nnyo okumalira obudde honestly, so ndi musanyufu nnyo. Mu speech eweereddwa wali eri abayimbi banno bakudde ne bagamba nti musazewo mangu. Should we say that this is the right time okubanga munnange emikolo gikoze? Nze nga nze kyemmanyi the right time tewaliwo formula nti yeno right time. As long as you're above 18 kitegeeza you're in your right time. Yes, ate n'ekirala tuli bantu banjawulo. Tojja kusanga nga waliwo like tuli bantu banjawulo honestly, that's the reason. Waliwo ojja okwagala ofumbirwa nga ali 20. Waliwo ojja okwagala ofumbirwa nga ali 30. Waliwo ojja okwagala ku 40 and it's all okay as long as gwe ng'omuntu kikusanyusa. In brief, support bulyo like how to make this guy yeah, of course it's all about out of the blue. Though since I not discussing in detail kubanga nchitwala nti this is a marriage, this is a relationship chiri wakati wa bantu babiri, so sagala nnyo detailing nti bana twasinkana wano tumaze banga bweriti sagala nnyo like kwanika buzina bwange, that's the word. Si bubi, but I mean sichi nze nga nze sikiwulira mu mirembe kubeera nga abantu out there bamanyi buli ekinkwatako naddala ku relationship yange. Of course it's the same. Lwaki omuntu omulala bamuproposingira ate n'omuntu azze waka n'aba mulala? Ayina ba muntu omu. Waise week teziweze na weeks bbiri ne mukola introduction akasente omwami yataddemu gwataddemu oba nze ontunulya nyina sente sina sente mwami wange like yalinawo naye nze sirinaawo. Akino tusuubira okikoze under pressure mangu emikoosi gy'amangu atoweza ku Vivian koze emikolo mangu omusajja olingako omubbe ate gwe babbe bamwanjula gwe babbe bw'omwanjula olina kukola omukolo nga guli secret tegusobola kuba public ate era singa mbadde mubbye singa nannyini the owner era mwali badde mwamulabye dda yali badde yabanoonyeza dda nabagamba wo yabbye omusajja wange. Well, nze ng'omuntu seegomanko kubeera na muntu ali mu industry kubanga njagala nnyo okubeera saagala nnyo bintu nga bye bimu kati ndi muyimbi ate n'omusajja nfune not that actually okudisappointinga tekiva ku mulimu muntu gwakola. N'omusomesa asobola okudisappointinga, omusawo asobola okudisappointinga, lawyer asobola okudisappointinga, so nze ndowooza ekyo kiva ku character ya muntu tekiva ku mulimu gwakola. So sikitwala bwe nti abantu abali mu industry badisappointinga naye nze nga nze I have zero interest. Omulimu nagwe saaliyagadde gwogera lwa nsonga. No, of course not. Naye kati nze nga nze ndi muyimbi na choosing spotlight naye ate teyagichoosinga, so mbeera saagala nnyo kujjamba nnyonnyole nti bannange bamuyitawe bati akola mulimu bwe guti abeera bwati no. Anti relationship nze nga nze mbirivinga nti bw'otuuka ku eno level oba osazeewo. This is not just a relationship. Well,
nze siri katonda naye ate I pray to God for that not to happen. Yeah. Industry yosobola kubeerayo naye weba just relationship toseerabangayo ko actually. Era wentuukira okusalawo to make such a decision ebeera worth it. Musajja mukakamu nnyo. Yeah, he's very very calm. Ate wakisa byensinga okukulembeza. Yes, ayina ekisa kingi to be honest. Ekyo sigenda kyogera. Ebyo sigenda bibannyonnyola kubanga bwe muli musanga muli mukolako interview, otherwise nze nga yanze saagala nnyo bannyonnyola details ze mwe mumanyi kimu nti ye mwami wange era bw'omusanga gwe muyite Bawe Tendo. Ebisigadde no, of course nze sibangako. You know, nga bwe mbagambe, this is not just a relationship. It's more than a relationship. So ebintu ebya connection nze ng'omuntu sichi experience ngako sibangako na muntu yenna nga bamunconnectingzeko. Nsima nnyo omuntu atakinga abeera brave enough to face me, no confessing what you feel for me nga toyitidde mu bantu. No, I really saw a husband in him, to be honest. Yeah. Nachimanya, by the way, like kale sijagamba nti nachimanya, but wabaawo kale omuntu gwolanga alina qualities. Nsaba nnyo. Ate well, nze nyina eddiini naye ate sigisoosowaza nnyo kyekigambo ekituufu. Njagala nnyo nembeera nga manyi Katonda ate nga gwe nzikiririzaamu. Naate nze nga nze sirina nnyo bukwakkulizo nti bannange ze sigenda kulinnya wano. You know, of course wabaawo bye sikola naye ate kyeŋŋamba nti I'm not that staunch. Yeah. We have had I take well, eba decision yange kubanga having someone nga mukwano gwo ate tekitegeeza nti akusalirawo everything. Ate era we muba bafumbo nze ndowooza mutuula, you agree on certain things. Naye nze ekyo nga kyo tetuki agreeingangako, but newe kiba kize eba decision yange. Abayimbi bangi tokulabira ku ayina ennamubiri ayina Bawe Omupya tenatuuka relationship nayo ngeri eri mu kusaagira naawe Bawe Omupya obweki nti ayina okubeera amiri tiwabeerawo olutindo olunene nnyo the extent you have to choose the best of you to sustain your marriage. No, well, ekyo nga bwe nkikugambye, as a couple ebintu ebimu muba mulina obidiscussingako. Sigamba nti okera bukezi n'osalawo nno. You sit and agree. Singa ngamba nti nno Vivian Tendo agamba bye Uganda ayala kufuna kati mba mukyamu? Oyinza obutaba mukyamu naye as for now simanyi kubanga nze tetumanyi kiri mu future. Tewali buzibu nange nsobola omugoberera. That's my full-time job. Yes. Anti kati nze visa sina kyenjagaza to begin with, so
a bad decision ng'omuntu ogisazeewo nga gwe without any intention. Singa nali njagala visa nsobola ogifunira mu ngeri endala. Nsobola ogenda nga agenda osoma, nsobola ogenda nga agenze ku trip, nsobola ogenda nga agenze okukyalira ku mukwano gwange. There are so many ways to get the visa, but the visa is not the point. Yeah. Twogere ku kino okibuza kityo kubanga yambadde gomesi singasobako omugomesi kuleka gye mikolo kukyala n'okwanjula fiiringi eri eki Gomesi nzambala bulijjo mpafominga ku mikolo. nga iriyo No, nga si gwange naye gomesi zonza. Of course it feels good. Nga bwe mugambye, it really feels good. Dubai yaleetanga mushopinga ebintu. Dubai yaleetanga mushopinga ebintu. Yali nnungi. Abayimbi banna abakyala n'abaana abagoberera na Vivian Tendo teri muwala tegumba kino kiraba baka kyobasibike Mbasabira. Sina nnyo bubaka bwa baweereza naye mbasabira. Vivian, ebigambibwa nti manajawo of which we've had nti ogenda okumanya kutolako for holidays like 4 months. Manajawo she's not happy. To our business. She? Who? Over like manager, who's your manager? No one. No, you're manager. I have a team of my friends. Abanyambako since I left the management. Echa 4 months ngo kigumiza bwe yakugambye. Ate ku hold music kyogamba playing olimba range nyina kubeera nga ntuddawo. Nze omulimu gwange kuba wa music. Si kubeerawo nti muntunuulire. Omulimu gwange kubateera nnyimba nnungi. Muziwulirize muzinyumire oba mwagala. Bate mwagala. Kubanga kati nze music mukola. But of course percentage ekendeera. Yes, kuba kati mba nfunye obuvunaanyizibwa obulala. No, actually one thing about me. Nze nkitwala nti neekwata bulungi. So sinza gamba nti sigenda kuddamu kukola kino kuba already mbadde sirina kintu kikyamu kyenkola. Okitegeera. Like I'm not stubborn, that's the word. Ngo kigumiza nnyo. Alinga yabiyisizza mu ggwe. Ndamuzaalira abaana 12. Ndamuzaalira abaana 14. Katonda kyabampadde oba nsooka 3 nenzirako 8 kuddako 2 kyonna naye kasita baba 12. Ate lwaki mba mukweka? Abaana honestly si kyangu kweka mwana kyekituufu kuba nze ndaba nga wemba n'omwana mba mwagala nnyo like tekiyinza kunnyanguiramu kukusa. Nkamanyi nze tewali ex gwe nyinza weereza message. Kuba kati nabo baafuna obulamu bwabwe obulala nange nyina obulamu bwange obulala. Asaagala kudisikasinga bintu ebyo kubanga omwami wange bamuyita Moses Tinsley. Ebiseera ebisinga mujja okola emikolo gino tubasuubira okubanga mulina kalifogi mundamu iziti tulungi kalifogi. Ekyo kikolebwa abasajja abatali bavunaanyizibwa. Yes, kubanga tulina ngeri gy'ongamba nti okumpasa olina kusooka kunzaalamu. Okukola emikolo gino olina okubanga already. Ayabe mmwe mubimanyize munnaye mulabye how the whole function has been. Nze nkulidde mu ddiini honestly. Nze nyina engeri gye ndabamu ebintu in a very different way.
naye nga kanye tabanga nagamba nti ebintu by'okuyimba biveeko kwata wano yimba gospel tugende. Of course tasobola beera nga ali supportive of it, naye nga bwe nkugambye njagala nnyo nange okukola ekintu ekinsanyusa nti ne bwe mba nsazeewo ku adjustinga njagala nnyo okukikola nga kivudde ku nze nga si influence ya muntu mulala yenna. Omwami erinnya ogambye yani? Ye Tendo. Omwami ogambye erinnya omwami yani? Ye Tendo. Gwe omusanga muyite mwami wa Tendo. Erinnya linga eryo lijja luvannyuma second name. Genda wali ku kabaana ku ka photo booth ogenda olisome. Mwami wa Tendo ye erinnya lye terimulinoonya nnyo muyite bwe muti ambaki abange oba ababe sijja kubagamba kubanga anti bw'aba agamba nti yali oyo aba talina buzibu kuba aba yali buli omu aba alina past ye, so omuntu wava nagamba nti oyo yali, that is okay because that's in the past. I'm the present.